Abakulembeze mu disitulikiti y'e Iganga beeraliikirivvu nti abalonzi bandi bassa ku nninga okubakolera enguudo mu bitundu byabwe kubanga ensimbi ezibaweereddwa ntono. Bano bagamba nti wadde balina kilomita z'enguudo 219 okukolako bagenda kusobola kuddaabiriza 40 gokka. Inginiya wa disitulikiti eno Wilberforce Mbatya agamba nti weewaawo gavumenti eriko ebyuma ebiddaabiriza enguudo byebawadde, ensimbi ezibaweebwa okukola emirimu zisigadde ze zimu nga kizibu okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Ssente ze tuli kufuna kuva mu gavumenti likaali ntono, tusobola kutumazaako okukola mu disitulikiti yonna, era nga tulinawo okuwona enguudo edituli obubi nga bakobere nti kilomita greening aye about 50% ediri mu mbeera ennungi. Ono agamba nti bafuna obukadde 5 buli mwaka ku by'enguudo kyokka nga zikyali ntono nnyo. Mbatya bino abyogeredde ku mukolo gavumenti kweweredde disitulikiti eno ebyuma ebikola enguudo. Esente tufuna dondona tukola mu budget eyo aye tujja okutuuka ku nkomerero y'omwaka oba ya financial year nga miliyoni nga 10 oba n'okweyongeramu nga tudifunye. Haji Sulaiman Muwolo ngono ye ssentebe w'LC eyokusatu e Nabitende agamba nti enguudo nnyingi mu kitundu kye ziri mu mbeera mbi. Twaba n'oluguudo okuva ebuvule luwomalamu lwadde lwagwa ku idwaliro ly'e Kasambiika lwona lubiino ate nga n'olutwala abakazi abazaala abakola ki ku idwaliro aye Igombola tirusobola kuba lulimu ebibali ebyetaaga ebigomooti 10. Wano ssentebe wa disitulikiti eno Patrick Kayemba wasabidde gavumenti eyongere ku nsimbi zeewa disitulikiti ku nguudo. Bajeti yetuwa amafuta yasigaire n'abalala awo yetubaire nga tukokeza ekyuma ekirala era ni bajeti n'endala eyo gye batuwaire tuligezaako okubira omulanga central government okubona nti batwongera ku ni bajeti. Ku mukolo gwe gumu abantu 300 nga bagenda kuyambako ku kusaawa enguudo ezikoleddwa n'ezo ezitannakolebwa banjuddwa. Kuba twamekize sure aye ebintu ebyo byonna biri mu katraka.